oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tuwaniza nnyo ku Bati Valley ku church ku Bati Valley Quados of Salvation Ministries International. Mamireo nga twanguyo tandika service Christmas ya. Abantu babadde balina okuddayo waka nga obudde bukyali. Ku Christmas wenyine tuli. Batubulire ekyawandiikibwa kimu omuntu ali ewaka abali mu kiyumba bakadama bali ebweru. Bakwatibweko. Neyanziza nnyo neyanzege okunyaniza ku mukutu guno. Kyawandiikibwa kiri mu Isaaya essula ya 9 olunyiriro olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Bayibuli egamba nti omwana atuzaaliddwa, omwana Yesu Kristo yatuzaalibwa afuge, era Bayibuli egamba nti obwakabaka bwe bwakubeerera tebuliggwaawo emirembe n'emirembe. Kati omwana yatuzaaliddwa ye Mukama waffe Yesu, naye ate bwe yazaalibwa Bayibuli egamba nti yazaalibwa ensi erokokere ku ye. Teyazaalibwa kusalira nsi musango, wabula ensi erokokere ku ye. N'olw'ensonga eyo ffenna atwagaza kulokoka. Yazaalibwa tulokolebwe, teyazaalibwa nti twambale nekanekana oba tulye ebitafuttafu. Birungi okubirya naye teyazaalibwa ku lw'ebyo, yazaalibwa ensi erokokere ku ye. Tuli mu mbeera ya lockdown, fena tumanyi President anatuza mugambo ki bw'ogamba abantu bano abagenda okwebagula bagende mu bibaala butuufu nga ne President anatuza? Bakubiriza bakume emirembe, batuule waka, baselebrating. Ekinyuma nnyo okuba nti no omwana Yesu akuleetera emirembe mu bulamu bwo. Era kinyuma nnyo okuba nti ocelebratinga bulungi nnyo kuba tekigasa ate olunaku nga bwe lutyo olulungi olwa Christmas ate olumalire mu kkomera tekigasa. Temunywa mwekubi tebanywa mwenge. Abannayuganda so kibagamba? Osobola kibagamba, akiwulira n'akiwulira, tayagala n'atakigenderako, naye nga ekituufu kiri nti Bayibuli egamba bweti mu Baluumi essula ya 14 olunyiriro lwa 17 nti kubanga obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa, wabula gye emirembe, obutuukirivu. Kati obutuukirivu kitegeeza ki obutuukirivu? Nsaba buli omu akyevunulire. Obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa, wabula obutuukirivu, emirembe n'essanyu. Kati njagala obbaagaliza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu amalungi nga si kutamiira, wabula tujjukire ekyazaaza Kristo. Yazaalibwa atulokole, ensi erokokere ku ye, kyekyamuzaaza, kyekyamutuweezesa, ensi erokokere ku ye. Kale njagala bbaagaliza okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu okulungi, ate n'omwaka omujja ogwa 2022 gubeere mulungi, gubeere gwa mirembe. Mukama abankuumire era abansanyusize mu linnya lya Yesu Kristo. Abasumba abamu bajja kigaabo abaweereza baabwe tebabajanjawaza nga kikola mu kyaki kino kyetegeeza nnyo ebbanga. Ebyabalala tebinkwatako, era ekyo si kyange. Kati ojja genda obabuuze, ebyo tebinkwatako. Mukama bampeera omukisa. Bye. Abaami abalimu bane mwekubireko mu ngalo, mwebale kwagala Mukama. Ate abakyala nategedde
ate omutimbi waffe bamuyita kojja Abooli. Abooli jangu osooke weekubireko wano mu ngalo. Abooli sooka ojje weekubireko mu ngalo ozinire ne ku bantu amazina tebalabagako mazina oseka gonna leta amafuta oyimirire awo bakulabe nga gwatimbye gwe mutimbi olunaku bali olabye nesente walinga olaba imirira wali bagenda kuwa soda Abooli mwe mumutandisa Abooli mumuwe soda olaba Abooli mumuwe soda Abooli labayo lekano mbagulira Abooli lwaki mwogerera afune soda Abooli ono gwolaba yatereza emizindalo omusanga yatereza emizindalo yatimba kugamba toyileti bweziba tezinaba kulongosebwa omusangayo Abooli akola emirimu mingi obwo bwe bayita obuweereza Abooli oba nkuba etonye oba tiyagaasa ali mu kibuga Abooli ogenda okuwulira ng'ali mu kibuga ali ku bativale ekitegeera Mukama mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abatuweera omukisa mwebale nnyo era kojja onogamba munande sikwogeddeeko wange ababuze tamanyi kwogera yatereza emizindalo tamanyi kwogera kale muteeke waggulu ekiwe fast Mukama abampeera omukisa naye enkya weetuli situka ku bigere Katonda omulamu Taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Mukama nkwebaza olw'abaana bo ssebo mu linnya lya Yesu olw'abalangira bano n'abambejja olw'obulamu bwaffe Mukama Taata nga batambula okuva wano nsaba obakulembere obalabisa obulungi bwo kabaka obeetooloza ekisa kyo tubanyika mu musaayi gwo Katonda waffe Mukama tusaba obakulembere amagenda nga bwe bakulembedde nga bajja bakulembere nga baddayo ekitiibwa kyo kirabisibwe mu bulamu bwabwe mu linnya lya Yesu Kristo ekitiibwa kyo kirabikire ku bwenyi bwabwe ekitiibwa kyo kirabikire mu bulamu bwabwe ekitiibwa kyo kirabikire mu mayumba gaabwe ekitiibwa kyo kirabikire mu byonna weegulumize era weetwalire ekitiibwa Mukama n'ebintu byonna bye tugenda okulya tusaba obirongoose mu linnya lya Yesu bireme tulwaza bireme kuleeta buzibu wabula tusigale nga tuyimusa ekitiibwa kyo mu linnya lya Yesu Kristo tusabye twatula nti kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusa ekikuwa kw'Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo amiina tusisinkana olunaku lw'enkya Mukama abampeera omukisa oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 1 noti 4 1 2 5
oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.